Kyaddaaki omulambo gwa Mola Mmese oba Mmese Bontwe ng'amannya g'amatuufu ye Nicholas Mpiirwe gwatuuse mu ggwanga Uganda. Mmese yafanga ennaku z'omwezi 12 Desemba 2024 mu ngeri eyali ey'ekyekango. Ebintu bya Katemba Mmese yali yabitandika dda n'abayimbi nga Dr. Jose Chameleone ne Ragadi ng'era ebiseera ebyo yali ayitibwa Mola Mmese. Yaliko n'embibiina nga Born Africans ku Sada Homies. Era y'omu ku baatandika ekibiina ky'abannakatemba oba bayite ba comedian ekyamalula family ng'ali wamu ne Amoto Mbalanguzi kw'ossa omugenzi Padde Bitama. What's the place? Speak louder, what's the place? Matete. We Matete, please. We do something. Yes, to go in, Chris. We can do something, please. We get somewhere else, okay? You must get us somewhere else, okay? We go something. More of you. My friend, who's this one? Who's this one? His Excellency the President of the Republic of Uganda. What are you wanting? Excuse me, the Queen is supposed to sleep there. What are you doing? What? Sudhir, what's wrong with you? No, I don't know, my friend, about the Queen sleeping in my hotel. She's away. You don't. And where? No, someone did not tell me. What happened to you? She's supposed to sleep there. And No, they're telling me. The room was taken. She's telling me they've taken her somewhere else. I was not aware, my friend. Maybe you They've taken her to Natete. What? They've taken her to Natete. Okay, what I can do right now? Okay, please organize. Okay. Organize very quickly. Okay, take it. Wait, Yes. waitress, you, waitress, come in here. Come. Hurry up. No time. You, clean that table. You, clean that chair. You, come quick. Labana, Tambla, Tambazali, Abadani, Kamina. Hurry up. Lay that bed, the Queen is coming. Hurry up. Sebo tugenda kwanguya. Sinakugamba go ayogelenyo. Teka isimula bano bulungi. Longa saulumu yona. Go. Teka bulungi kintu. Bulungi wano. Yangwa. Kyekigenda maaso boss. Gwe jangu mola. Kirininga toilet ano. Kirininga. Unyago. Awunya. Ewunya nnyo sebo. Kirininga sinagamba kuwunya. Awunya go ulunye ule kirininga. Sinza afuye toilet ewunya sebo. Anagamba fuye. Atoyo gwolaba boss alya nnyo amagi. Akozesa nnyo amagi. Oyogera bigambo mungi nnyo yalamuli. Opayiriza. Stupid. Amategi. Gwe mola. Eno toilet ali mu buvela. Nagwa n'ebigwo Neno buvela ali mu tovela. What? Stupid girl. Go. Clean. Hurry up. Put bed nice. Put. The Queen is coming. You understand? The Queen? What is smelling in here? Wanji? Someone is guessing. Are you guessing? Oli akozesa ebijanjaalo. Mmese era yaliko DJ mu Viper Room ku Hotel Equatorio ate nga yaweerezaako ne ku radio nga Dembe FM ne Super FM. We yafiira yali mu kibuga California mu ggwanga erya Amerika. Museveni alina okugenda nonyeje ekiri Swazilinga ne Lwembo Museveni alina okugenda Telekavaaniddami. Obukadde obuwera ddala 10 bwe bwali bwetaagibwa okulaba nti omulambo gwa Mmese Bontwe gutuusibwa wano ku butaka mu Uganda. Era bannayuganda abawangaalira mu North America beekolamu omulimu nga bayambibwako abantu abalala ne basonda ssente zino. Era omulambo gwagibwa mu ggwanga lya Amerika ng'ennaku z'omwezi 14 Januari 2025 era gwatuuse ng'ennaku z'omwezi 16 Januari 2025 wakati wa ssaawa 4 ne 5 ez'ekiro ne guweebwa aba Executive Funeral Services n'aba family.
Yeah.
wabula waabaddewo enkyukakyuka mu nteekateeka y'okuziika Mmese Bontwe. Mu kusooka yali alina kuziikibwa ku lw'ebbalaza, wabula agenda kuziikibwa ku lwokubiri mu disitulikiti y'e Rwampara. Patra nga ndi one of the committee members akakiiko akakwasaganya ensonga z'okuziika muganda waffe Nicholas Mpire abantu gwe bamanyi nga Mmese Bontwe, formerly of the Amarula family. Enteekateeka ey'okutambuza omukolo gwa muganda waffe guno olunaku olwaleero lwe Lwokuna tugenda kuba nga turecevinga omubiri gwe ku ssaawa 4 ez'ekiro. Agenda kusula ku funeral service home, then kumacha tugenda oba twolekere church, that is Munyonyo Church of Uganda. Bwe tunaba tuvudde ku church nga service ewedde kuba egenda kutandika ssaawa 4 ez'okumacha, service oluggwa nga tugenda e Kabuuma omugenzi gy'abadde awangaalira nga tannabagenda America. Bwe tunaba tuvudde e Kabuuma, the next day, that is nga 18 olw'omukaaga, tugenda ekitende ewaali amakaage agasooka gye tugenda okugenda nga 18 era nayo ajja kusulayo. Kati nga 19 lugenda kuba lunaku lwa Sande. Mukwana atasobodde kubeera maka gano e Kabuuma n'ekitende, ojja kujja ku National Theatre. Nsuubira nti kifo kiri convenient eri buli omu, era bwe tugenda okulabira omugenzi oba omubiri gw'omugenzi guno, kubanga abadde si Mmese omwereere wabula Mmese abadde mu entertainment field oba industry, era nga abantu manyi abali mu entertainment field bandyagadde okumukubako eriiso evvannyuma. Kati ffe tunaba tumaliriza ku National Theatre, tugenda kuvaayo ku ssaawa 9 ez'ekiro olwo twolekere Mbarara Rwampara gye tugenda kubanga tugalamiza omugenzi. Naye ku Mande, olugenda kuba lwa Mande, tugenda kusulako oba omubiri gw'omugenzi gugenda kusulako mu nnyumba ya kitaawe, tusuleyo nayo ennaku z'omwezi 21 tube nga tuziika. Era ekifo kiri kumpi awo wennyini si wala, kiriraanidde ddala, tewali na distance eriwo, just a few steps or meters tube nga tubeera mu kifo ekyo we tugenda okuba nga tukwasaganya amaziika oba okuziika kwa muganda waffe Nicholas Mpire aka Mmese Bontwe.